Abalunzi bangi mu Uganda benyigira mu kulunda ente z'amata oluvannyuma lw'okuzuula nti amata gatunzi. Isaac Muhanguzi mulunzi w'ente z'amata mu disitulikiti y'e Bushenyi era ku faamu ye ey'Akabayihura alinako ente 100. Ono ente zikamwa mu kaseera kano ziri 30 era nga buli lunaku azijja mu lita z'amata 400. Wabula olw'okuba nti abalunzi b'ente bangi mu disitulikiti y'e Bushenyi, kino kireetera ebbeeyi y'amata okubeera ng'eri wansi. Eno y'ensonga eyawaliriza Muhanguzi okutandika okukola yogati okusobola okufuna akatale akataliiko okuvuganya kw'amaanyi. Yogati bw'omusanga mu bifo gy'atundibwa nga teekateekeddwa bulungi, oyinza okulowooza nti emitendera gy'ayitamu mizibu nnyo era nti yeetaaga obukugu obw'amaanyi okumukola. Wabula Muhanguzi agamba nti si bwe kiri. Yogata buli omu ayinza okumukola bw'oba oyagadde, kubanga ekikulu kwe kufumba ago amata n'oteekamu ebirungo n'opaakinga n'otunda. Yogati akolebwa mu mata era ng'emitendera gyonna gitandikira kukama nte, nga Muhanguzi ng'ali wamu n'abakozi ku faamu ye ente batandika okuzikama ku ssaawa 11 ez'okumakya. Muhanguzi agamba nti omutindo gw'ente gy'okamamu amata agagenda okukola yogati kikulu nnyo. Okutunga yogati ow'omutindo ekisooka olina okubeera n'amata amalungi nga temuli buwuka biki, n'ente ezo oba olina okuzitreatinga ne zibeera standard nga tezirina bulwadde bwonna. Obuyonjo ssaako n'abakozi abategeera kye bakola nakyo kikulu nnyo ng'onaakola yogati anawoomera abantu. Okukola yogati kutandika kutya? Bwe tukeera ku makya ne tukama ssaawa 11 ne tukama amata gaffe ne tugaleeta wano mu kayumba kaffe kano tugafumba obuwuka bwonna ne bufa, tukozesa ekyuma kye tuyita pasteurizer. Kati ekyuma ekyo kigafumba ne gatuuka ku degrees 9. Ate biki ebyongerwa mu mata okusobola okugafuula yogati? Mu process y'okugafumba eyo twongeramu stabilizer, waliwo ekirungo kye tuyita stabilizer kigikola ekwata nebeera ng'obuugi. Tuteekamu sukaali oba wa bulijjo wano olugazi oba akakira. Ebintu byonna ebiteekebwa mu mata wakati mu kukola yogati bigattibwamu ng'amata gakyafumbibwa era nga buli kimu kiriko akadde wekyetaagibwa okwongerwa mu mata. Ku degrees 45 tuteekamu stabilizer, buno obuwunga obugikola ng'obuugi. Ku 60 tuteekamu sukaali, kwabo baagala sukaali, then netufumba netuuka ku 9. Muhanguzi aliko ebyuma by'akozesa okufumba amata, wabula ono agamba nti omuntu wa bulijjo atalina nsimbi zigula byuma bino naye ayinza okukozesa enkola ennyangu eya bulijjo. Omuntu wa bulijjo ayinza okukozesa esafuriya kusinziira ku bungi bwa yogati gw'oyagala okukola. So okozesa esafuriya okufumba nga bulijjo bw'ofumba amata, bino ebirungo n'obyongeramu ng'ofumba. Ng'oggyeko ekirungo ekimuyamba okukwata ssaako ne sukaali, biki ebirala ebyongerwa mu mata okusobola okufuuka yogati? Kati bwe tuba tumaze okufumba tugikuulinga netuuka ku 45 degrees 45 nga naaworamu ku 45 wetuteeramu kalcha waffe oyo abeeramu obuwuka obulungi obutuyamba mu mibiri gyaffe. Waliwo obuwoowo omuli vanilla ne strawberry nga buno bugattibwa mu yogati okusobola okumuwa akawoowo oba akaloosa. Waliwo ne yogati akolebwa nga temuli sukaali era abo abantu batayagala biwoomerera ono gwe banywa. Oluvannyuma lw'okufumba amata ssaako n'okwongeramu ebirungo, kiki ekiddirira? Kati awo bwe tuvaawo tumutereka kumala essaawa 6 n'akuulinga bulungi n'anyogoga ne tumupaakinga mu paketi zaffe ezitundiramu. Bangi balowooza nti waliwo ebirungo ebyongerwa mu yogati okusobola okumukuuma nga mulamu okumala akaseera, wabula kino Muhanguzi akiwakanyiza. Ffe tetulina kyetwongeramu. Bwe tuba tumaze okukola tumuteeka mu fridge. Kati oyo yogati amala omwezi mulamba nga talina bwali abeera fresh. Agere Muhanguzi gy'akozesa ebyuma okufumba amata ge, ono aliko okusoomoozebwa kw'asanga. Obuzibu obusinga tubusanze mu masanyalaze. Tetulina masanyalaze gamala, kubanga wano tulina single phase naye twandiyagadde 3 phase okukozesa ebyuma bino. Newankubadde nga abalunzi b'ente bangi mu disitulikiti y'e Bushenyi Muhanguzi gy'abeera, ono ekyokwongera omutindo mu mata ge ng'akolamu yogati kimuyambye okusigala nga kyavuganya
mu katale akalimu abalunzi b'ente ez'amata abayitirivu. Patrick Mukasa, NTV, Akawungeezi.